I would like to thank the Almighty God who has brought us this far. Tuze wano lwaleero okusinza, okoola Mukama, okumusaba nti atubeererewo kubanga oyo muzadde asinga. Tuze wano lwaleero okusaba Mukama nti atase eggwanga lyaffe. When I listened to the testimonies of the people who are here, sad memories of what happened in 2016 came face to face with me. Those who saw me, I started shedding tears. I kept asking myself, Lord, are you still the one who wishes that Museveni continues to torture us the way he's torturing us? But I knew that the same God who led the children of Israel to the promised land amidst the many challenges that they went through will be the same God who will deliver us to the promised land. And I am glad that we are here as forces of change, the united forces of change, to put our arms together and fight together as a team. We no longer want to fight in our own cocoons. We have fought as individuals and we have not made any headway. We have fought as individuals and we have not had any breakthrough. I want to thank our leaders. Thank you for the wisdom. And I know it was God given that you decided that for us, we come together and see the far we can go. And it's today that we are here to seek the power of the Almighty to bind us together with cords that cannot be broken. And I want to thank all of us for being here. President of the National Unity Platform, many times you amaze me. I want to thank you and the entire team of the National Unity Platform for giving us this opportunity to gather here in your home. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, the leader of the opposition, for leading the opposition in Parliament. I know it's not easy. I've been in your shoes. I know what you are going through. We went through the same. Parliament is no longer the same. Ugandans are no longer the same. We have been tortured enough. The reason we should all say enough is enough. Njagala nnyo bwe mpulira abantu nga bagamba nti ekimala kikola ki? Tuyise mu bingi. Ekimala kimala. We tutuuse ndowooza Museveni atutadde ku kisenge. Buli omu alina engeri gye yagala kwenda ku kisenge. Kyanaafuna kyagenda kukozesa. Alina enkumbi agenda agikozesa. Alina ejinja agenda agikozesa. Alina esaala agenda agikozesa. Kubanga we tuli buli omu kwerwanako. Nzijukira nga tuli mu biseera bya togikwatako. Twagamba abantu nti Abaswahili bagamba nti ni kuvimba na mutu na kupasuka. Era kye tuliko tujja kuvimba nabo oba ekiba kibe. Abekasese babatumidde. Era nabo bali naamwe mu bulumi buno. Balina eggwanga lyonna mu bulumi. Kubanga era nabo bino twabiyitamu. Abakulembeze mbasasira. Nzijjukira nga abantu baffe bamaze okuttibwa. Twawulira bingi. Twalaba bingi. Naye abantu Museveni n'abanne abatalina mitima simanyi oba Katonda y'abatonda atya. Nali ndaba abantu ng'owulira omuntu ng'akugamba nti kabaffe ne ngamba yii kati naawe bw'otibwa mu ngeri bwezityo naawe owulira bulungi. Abatakyalina mitima abali mu bukulembeze nze sirina bigambo nabo kubanga manyi nti nsolo. You can't talk about human rights without having a human face you yourself. Bano tebakyali bantu.
yesonga lwaki bwe tuba twogera ku bali mu bukulembeze bwa President Museveni oba tumuyite president chief president kubanga bw'abanga president ddala president alina omulimu okufa ku bantu be okulaba nti bali mu mbeera ennungi bali mu mbeera ezeegombesa naye oba nga oli mukulembeze w'abantu nga gwasooka obatulugunya ng'ogwasooka obasa okubakola bino bye tuwulidde muganda waffe ng'agamba oba mukulembeze wa kika ki? Mbasaba Abannayuganda mwena abaali wano era Lord Mayor yabyogedde nagamba nti tuve ku kyegamba nti ng'obuze lwaki obivuddeko lwaki oli waffeena tusituke ko tuvudde wano tugende mutima tugambe nti eno Uganda eyimiriddewo akuba gye tuli. Uganda bwe tuba tugenda kwetaasa tulina kwetaasa ffenna si kugamba nti nze ngenda kutuula gundi yalina kununula. Ffenna tuli wano tuli banunuzi. You and me bwe tuba tuukiririza mu people power oyina that power etutwala gye tulaga. Yesonga lwaki ffenna tuli wano tukiririza mu manyi g'abantu tukiririza mu manyi gammwe era naffe nga kwe tuli tulabe nti tutuuka gye tugenda. Weebale nnyo President wa National Unity Platform nange okumpako akakisa okwogerera abantu baffe aba Uganda ate nga mbasuubiza nti nze wendi era wendi nnyo bwe muba musazeemu nti kale tugende nze wendi kubanga nze ebyo si bipya ku nze mukimanyi mbimanyi ate mbikiririzaamu ate manyi nti bikola nejenva era nabo kyebali. Bano abasajja basooka ne bakutulugunya lwe bamala okutulugunya ne bagamba nti ofukamira obeebaze bye bakoze omusinga w'e Kasese ne bantu be. Babi nnyo babi nnyo babi nnyo. Ate tusaba Mukama awulirize sala zaffe ze tusabye olwaleero kyetumanyi luliba lumu nga tuli wano nga tusanyuka. Mukama ayeebazibwe. Thank you. Obimanyi ate obisobola ate naffe wabituyigiriza. Thank you very much, Right Honorable Winnie Kizza. We are honored to have buli omu oli manya nti oli ku komandi ko lujegere tutagane mu mukono tuluka akajegere kibegabega ku kibegabega tutayize buli omu oli tayiza butayiza tuleme kulinda kansala omu yeri omuguju ngono gwe nalaba ebulagga amala okwewenyula banne lwaki mulinda kansala omu okumala okwewenyula ki abalala wano mu Kampala basebo ne banyabo olwo tuze buzi wano mulabye ekibadde wano mu kibuga mwenna mulaba kye bakola aba boda boda temuloza n'omusango ebyo ebikwegeto bye mulaba banojjola ba boda boda amazeewo abaana ba boda boda babanojjola lwakuba balwanyisa likiteeta tebabakwata lwakuba balina omusango tulwanye ku nsonga ye kubinya wano bagenda ne babyogeraku n'owulira omuntu n'ogamba ono mujega yakulirawa Lukwago mukoze ekikubinya ku nguudo n'ogamba owulira ekisiraane kino musonyi okwogera bweki batamanyi twatuuka mu kanso sipiika ali wana n'akubulira n'okubulira kansala omu muzzukulu wa mini n'okugyayo akakumbi akabasi n'agamba ngenda kutema omuntu wano olwaleero ne tulwana nga buli mita bakitaddeko obuwumbi 14 ne tutwala petition wa Honorable Ssenyonyoyo ne bajja Parliament pronounce itself on the matter negamba nti bannange ezo sente nyingi ne tutandika okuguluba n'abasajja kati ennaku ezo twabasuuzizaayo obuwumbi 25,000 ku sente za African Development Bank. Oluvannyuma Parliament lwemala okulagira tuddemu twevaluatinge ne bajja nga baseka amajemu waliwo n'obuwumbi 2,500 ze twasudde ezabadde zeeyongera mu ziri nti mwabadde muzikukuliddewa tezaazaalibwa buzaalibwa kakati ebyo byonna naye ebyo byonna sinza bimalayo titutayiza wano obasuuza kino bakwata kino mbakulira kati waliwo obuwumbi 237 bwe batwala etwatwala ensonga eyo Honorable Ssenyonyi era negenda ku floor ya Parliament negamba ettaka lya Bosco Mwongere mugamba eka 10
$1 million 10 bwebumbi 307 temuzikwatako eyo yimirire kati bakukuta ezo sigenda genda minwe bagoba abatembeyi balesa abesefusi bakuba abatembeyi abesefusi simanya bwe bakola enguudo abesefusi bakuba abantu nti bagenda kujja NAM bamenya abantu mu kasokoso bakuba buli kiramu so bufunanyizibwa bwali munnayuganda toyinza kuvayo n'ogamba nti obwo bufunanyizibwa bwa Lukwago ng'omu bufunanyizibwa bwa Besigye oba Bobi Wine obaani bufunanyizibwa bwa buli omu tubakunge buli omu asitukiremu kubanga tojja kubeera honalebo Bobi Wine notagenda kutambula Uganda yonna bweggendera omuntu ono obaani buli omu waali tumukunge akole omulimu ogwo bakansala n'abakulembeze abalondeze kyembasaba nga maliriza tugenda mu nnaku nkulu okusinga eno waggulu tukukoze bino byonna batifali tubirwanyisiza bino byonna ebyengudo tulwanye byani kati ekisigadde kukka ku bantu bwe tuva mu nnaku enkulu eza Christmas bwe tuva mu Christmas ne mu lusooka tugende mu Christmas abantu baleke bagende basabe tubaleke bagende basabe oluva mu Christmas n'olusooka January tumutandike nakukirira manyi waliwo bisomooza so abamu batulimye empindu ku mabega ne batukonjera ne bateekako ebijweteke bamafiya naye temulina kyakukola tetulina solution tukirire ku ground oluvannyuma 31 olulumala Abitex batugambye oli wano wategese enkuuka oluggwa naguliddeyo ne tiketi naziwadde abiwakiseka tujja genda tuzigabe naye olugaba lumala okugaba oluva mu nkuuka tukirire ground ate ekisemberayo ddala ffenna olwaleero luleme kuba nti tuzze wano okusaba nga abakulembeze naye kibe nti tuleme kulabikako bulabisi mu kamera nti tuli wamu nti lwalumu lwaleero oba nkya oba ddi tuluka akajegere nga bwe tukaluse tenera omuntu omukono ogwa ddyo gukwataganye n'ogwa dokita n'ogwa President Kyagulanyi Dr. Besigye naye ali awo Winnie Kizza ali awo Lono ali wano wafula okutu ali awo nange tukakaleje namwe buli omu waali tulukaka tuyina differences by'olufuzi naye kana akaseera sikakuvuganya mukala nti ono wakala eno ono wakala eno wakala eri tumanye ebibiina byaffe tulina mu retrogressive forces ne progressive forces on behalf of the progressive forces in the FDC I hereby commit all of them, those who are here and those who are not here. We are going to rally in a single file with the NUP, with the anti, with the CP, with the UPC, until the dictator is away. May God bless you. One Uganda, one people, our power, people power. Asante sana. Directed to General Museveni that he has the last chance to redeem his soul and legacy if he cares anyway. I do repeat the same today, that we stand here to remind him that's not about him, it's about this country. And the equation of this country is not him, but the people of Uganda. As leaders, and all of us who seek to be leaders, it's our job to go and mobilize our community peoples to reject any overtures of General Museveni to usurp our power, our space, our rights, because they are not a derivation from his generosity or magnanimity. They are God-given. I want to thank you. I want to thank everybody here and ask of you to keep together, keep firm, keep going. It's going to be a long haul. It's not yet Uhuru. For God and my country. Thank you so much. Thank you so much. I've seen the Honorable Kenya David. Thank you so much for being around. And unceasingly for justice, for the missing people, for the imprisoned without trial, and all manner of injustice visited on our community peoples. These are the people's voice. I want to assure the country that the voice of the people has been raised on your behalf. Today being a special day to raise our voices to the Lord, I would like to join the team
that headed the prayers to say, Oluganda tugamba, lubalembera, ne Katonda ayamba beyamba, kitegeeza. Therefore, whereas we are here to invoke God's intervention, we must also summon our common wisdom and energy to say enough is enough. Ngojeko kola Katonda atubere, naffe twekole ki? Twebereremu. Invariably, everybody has tested this suffering. Every corner of this nation has tested injustice. Therefore, the commonality of our mission is well understood. Therefore, our common mission as a people with a shared history, with a shared vision, must now come to bear. Today onwards, I want to join our leaders today to make a very clear clarion call to all and sundry to join the effort to say enough is enough. Katonda tagenda tuzuukusa mu buliri bwaffe, mu kutya kwaffe, atubeere, ajja tubeera nga naffe twebeereddemu. Njagala kubasuubiza ku lw'ababaka ba palamenti, kye tuliko tukiriko, situjja kivaako. Yesterday I met